Kadaama TV, Kadaama ayagala okumanya lwaki ebintu ebikwogerako bibeera bibuze ng'oba biri expired, boosi wo bagikozesa nnyo advantage y'okubeera nga toddayo waka. Ayagala okumanya kintu ki ky'osobola okukola okubeera ng'ova mu mbeera eyo n'obeera ng'osobola okuddayo waka. Tuzze oba nze nga nkola emboozi zino ez'okubeera ng'omuntu bw'oba ogudde mu buzibu nga buno nga tolina kikwogerako n'embabulya ky'olina okukola. Muyinza okubeera nga programs ezo temwaziwuliriza naye nga mbagamba omuntu yenna nga tolina kikwogerako ng'ebintu byo byonna byabula, boosi wo yatwala passport zo oba ekintu kyonna, passport yatwala ikaama, buli kintu kyonna nga tewali kikwogerako, ky'olina okukola kudduka ku embassy. Genda ku embassy bannyonnyola ensonga eyo, bw'oba time ye etuuse emyaka gye wagikola ebiri giweddeko, ogenda ku embassy ne babeera nga bakuwa emergency document oba temporary document, travel document. Kati eyo emergency travel document gy'okozesa embassy gikukolera n'obeera ng'ogitambulirako okubeera ng'okomawo Uganda. So temuvundira oba temulwalira mu nsi z'Abawarabu, boosi wo takulimba n'agamba nti tosobola kudda mu nsi yammwe. Ekintu kino ignorance, omanyi abantu bakapityalinga nnyo ekintu kya ignorance n'abeera nga kyakolerako oba obutamanya, n'abeera nga omuntu akumanipulatinga ku butamanya bwo, n'abeera nga abukozesa nga advantage ku kintu kye yali yagadde okukola. Abawarabu batera nnyo okumanya nti Kadaama ebintu bino abamu tebabimanyi. Kati n'abeerawo ng'akulimba munnaye ebintu byabula, ebintu byakola bwe biti, so Kadaama n'abeera mu buzibu nga tamanyi wa gy'alina kubeera ng'addukira. Jjukira akumye essimu, akumye wifi, ate toyina ngeri gy'osobola kubeera ng'ocommunicatingamu, ne ku YouTube tosobola kugendayo okumanya okugamba amagezi gano, engeri gye tugawaamu ne bannammwe engeri gye gabawa. So buli bw'obeera nga mu situation eno, alternative gy'olina okukola kubeera nga ocontacting embassy oba n'ogenda ku offices za embassy n'ozibuulira obuzibu bwo. Bajja kuwa travel document oba gye bayita emergency travel document gy'okozesa n'obeera ng'odda e Uganda. Katuwulize Kadaama ono agamba nti naye alina mukwano gwe ali mu kizibu kye kimu. So n'omuntu bw'omubeera wabeerawo omuntu alina amagezi agasinga ku kwago, sobola otuwa ku magezi ne tubeera nga tugasharinga ne bakadaama ne bawulira oba ne basoma ku comments awo omuntu ky'oteesa oba ggwe walisobodde okukola otya. Katuwulize Kadaama ono. Nkulabusizaako mukulu Kadaama, tusiima nnyo empeerezaayo era weebale nnyo, weebalire ddala okuyamba ensi n'okuyamba eggwanga n'okuyamba abaana. Tusiima nnyo amaloboozi gaffe okutuuka eyo mubawulira. Ssekadaama, nsaba buyambi bwo. Nina ekintu kye njagala okumanya ku muntu ng'ozze okukola ku baana abali eyo nga bazze okukola mu nsi zino ez'enjawulo, kubanga nze ndi Saudi Arabia. Naye kye njagala okumanya n'okutegeera era nkwebuuzeeko, omuntu paasipooti yo ng'eweddeko era nga tolina kikwogerako kyonna oba nga wukaama eyo nga tolina kikwogerako nti oba kino oba kiri, ofulumamu olya mwene ensi. Kuba nze wendi ninawo omukozi gwe nasangawo, paasipooti yaggwaako, wukaama tafunanga wukaama kase yayingira mu nnyumba eno. Naye kyembuuza era kyenjagala okumanya n'okutegeera, lwaki bw'abagamba munzize eyo tebamuzzaayo? Era n'ekirala kyenjagala onnyinyonnyole, ebyokwogerako ebyo kasa bifuuka expired, ekitegeeza oba tolina kufuluma kweno nsi. Kuba yayagala dde okugenda, naye lwaki tebamuzzaayo? Buzibu ki obubeera awo ng'ebikwogerako byo byaggwako? Ssekadaama, badde nsaba kutunnyonnyolamuuko, nze nkitegeera era nkimanye, kubanga ala
alaajanye n'alaajana ebbanga bakyaganye okumukwata okumuzzaayo. Ali mu buzibu bungi nnyo, alina obuzibu bwe nga ye. Suubira aliwo omwana omulala kale yajjako wano naye yakolako ku mboozi eyo nti avunda amagulu naye baganye okumuzzaayo. Ekitegeeza ebikwogerako byo kasita bifuuka expired nga tebikyakwogerako, myaka giweddeko, tolina kudda wammwe oba bibeera nga ssente z'ogenda okukozesa okuddayo ze zibeera ennyingi ze ziba akaluubiriza. Bubeera buzibu ki Mr. Ssekadaama? Nasanyuka nnyo ng'ozzeemu amaloboozi gange gano, era n'abali abanaagawulira batuweko ku magezi. Ayinza okubeera ng'ali wano mu butamanya bw'alina kukikola, era bw'alina kwefaako kukuba mulanga, naye nga ye ayagala okugenda naye atuuka ebiseera n'akivaako. Simanyi lwaki. Mr. Ssekadaama, beera bulungi munnange.